Nankulu w'ekibuga Kampala Ruth Kisaka enkyaleero akeddeko ku ddwaliro ly'Ekisenyi bw'asobodde okuwako olw'olu lw'ebigere era ng'asobodde okuba nga alambula eddwaliro lino okulaba engeri gitambuzaamu emirimu n'awataga okuba nga alongoosebwa. Mu bimu by'atunuulidde asobodde okwogerako n'abakozi bano ssaako n'ababakulira n'okulaba embeera y'eddwaliro lino gisobola okuba nga likyusa mu mpeereza. Wabula yeewuunyizza nnyo bw'afunye ezimu ku alipoota ezigenze mu maaso ne zooleka nti wadde eddwaliro lino lya bwereere eri abantu abalobota abagufudde omuze ogw'okusaba abalwadde ensimbi. Nkubiriza abajja wano Ekisenyi mu ekintu ekyo mukiseeko nnyesero oli bw'akusaba ssente mugambe nti nedda wano baatugamba nti obuweereza bwa bwereere. Eddwaliro lino ge gamu ku malwaliro 15 mu Kampala agagenda mu maaso n'okugaba obujjanjabi era ng'essira galiteeka ku kujjanja abakyala ab'embuto ssaako n'abalwadde b'amannyo. Wabula mu kulambula eddwaliro lino asobodde okutalaaga naddala ekyuma ekya oxygen plant ekyaweebwa mu sigansimbi ssaako n'ekitongole ekya UNDP nga kino kyatuka okugaba amasannyalaze agasola okuyamba eddwaliro lino nga litambuza emirimu. Amasannyalaze ag'enjuba kati gegaka poweringa wano gegakolera ddala wano Ekisenyi. Aba UNDP tubeebaliza ddala era nga tukuba n'omulanga nti ba strategic partners abalala abali mu kibuga abalumwa ku by'okuba nti amalwaliro gaffe gagenda mu maaso batwegatteko kubanga ebyokukola wano bingi nnyo. Twetaaga okuba nti tuzimbawo ekizimbe ekirala, twetaaga okuba nti tubeera ne stationary. Muwumbi asobodde okuba nga akyalirako by'ebifo ebikulibwamu amannyo ssaako n'abakyala gye bazaalira ng'era eno yasobodde n'okusanga ebifo abaterekera abaana abazaalibwa nga tebannatuuka. Ebbula ly'eddagala mu malwaliro ebyo ebintu weebiri naye gavumenti ebikolako ng'etwongeza ssente mu budget tulabe nti tusobola okubikolako. Ono n'akizudde nti eddwaliro mu kaseera kano liweereza abantu bangi era kyekiseera libe nga ligazibwako kyategeeza nti beetaaga okwongera ku nsimbi. Mu kutaaliza awamu abalwadde abasoba mu mitwalo 10 omwaka be bagenda mu maaso n'okukyalira eddwaliro lino okufuna obujjanjabi era nga n'abava mu bitundu ebyetoolodde okuva Gangu, Kabowa, Makindye, Bunga ssaako n'Amalanga era n'abanoonyiboobubudamu naddala okuva mu ggwanga erya Somalia be basinga okuba nga bettanira ekifo kino. Olunaku eddwaliro lino lisobola okukyaza abakyala basoba 200 era nga bano bafuna obujjanjabi mu ngeri enjawulo omuli okukebezebwa ekirwadde kya mukenenya, okubudaabudibwa ssaako n'okuba nga bakebera endwadde omuli endwadde nga pressure, sukaali, hepatitis B n'okukebera omusaayi. Baabalwadde ab'amannyo basoba 50 olunaku kyokka olunaku lwaleero ng'olwokutaano omuwendo gweyongerako. Eddwaliro lino ate erimu ku lisinga okuba nga lyettanirwa abagwira era nga abamu ku abo kwe kuli abayindi, Abasudan ssaako n'Abasomaliya. Ku Russell TV, nze Grace Segirinya ne Kyambadde Lawrence Omunyo.